General Salim Saleho okwogera ku byafaayo by'ekifo ky'amakolero ekyakapeeka Namunkekera Industrial Park abadde ne bannamawulire maka ge eggulo ng'ayogedde ne ku mwoleso ogw'amakolero ogutegekebwa mu kifo kino n'ategeeza nti ye okuteeka amaanyi makolero agaliyo atuukiriza nteekateeka eyakolebwa edda ey'ekifo ekyo akuutidde bannayuganda okugoberera enteekateeka ennya President Museveni z'asimbako essira omuli eby'amakolero eby'obulimi eby'obulambuzi ne tekinologiya basobole okwekulaakulanya. Tuyina manufacturing, tuyina agriculture, tuyina tourism, tuyina ICT. So zona sector tezija twagala manufacturing yongereko nga agriculture bwefuna omutindo omulungi ne bwogenda ekapeeka kati ennima yawo kumpi awo ne industrial parks tekyali eri intensive. Mu ngeri y'emu General Sale asabye bannayuganda okwetanira ssente ez'emiruka kubanga mu nkola eno mwe bajja okuyita okulwanyisa obwavu maka. Foreign direct investment tesobola kulwanyisa bwavu bwa maka. That we twava ne tulowooza nti okulwanyisa obwavu bw'omu maka tuteekewo esente z'omuluka ensawo y'omuluka abantu gye basobola okwewolamu bakole bye bakola bye banaatunda mu ezo parks ze tunaaba tuzimbye. Akakasiza nga gavumenti bw'erina enteekateeka ez'okutandikawo ebifo by'amakolero 25 kyokka nga mu kiseera kino ebifo ebikola 12 nga n'ebirala bijja kutandikibwawo. Kirooto tulina kirooto kya industrial parks 25 eziri planned ziri 25 ate ne standalone industries nazo nyingi kati because manufacturing yeyongedde nnyo contributing I think 18% to either 15 or 18% of the national GDP. Ayagaliza abategesa omwoleso guno obuwanguzi n'asaba bannayuganda naddala abavubuka okwetanira enteekateeka y'okusomesa emirimu gy'emitwe eya Presidential Initiative of Skilling the Boy and Girl Child. Abategesa omwoleso guno ogugenda okubeera Namunkekera okuva ng'ennaku z'omwezi 27 okutuusa nga 28 bakoowodde bannayuganda okugenda mu bungi bakulembeddwa Ingnia Kibuka Ssempeebwa omuyambi wa General Sale mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa Namunkekera mu kifo ekyali kimanyiddwa ng'ekyentalo ne basaba bannayuganda okwenyigira mu mirimu egibatwala mu maaso. Wano tulina omukisa ogwokubiri. Osobola okujja n'osuubula ekapeeka n'ogenda n'otunda e Kampala, n'ogenda n'otunda ejjinja, n'ogenda n'otunda e Bushenyi. Osobola okujja n'osuubula wano n'ogenda n'okola ki? N'otunda ewalala. So njagala mulabe omukisa oguli wano mu industrial park. So in security, be assured that we have an access for you. You are safe. You are coming and you are going. Omwoleso guno gutuumiddwa Namunkekera Liao Shen Industrial Park Trade Show Baza 2024 nga gwakugulawo President Museveni ku Lwokutaano. Leka tutapinge ku gomukisa tweyongere okujja mujje mugule ebintu mujje mwabikiri ekapeeka. Deogracious Senkungu akulira ebya tekinologiya Namunkekera ategeezezza nti omwoleso guno bagukoze olw'okujaguza emyaka 8 okuva lwe baatandika okukolagana n'Abachina. Both agro and manufacturing. So tumakinga emyaka 8 omwaka guno era yensonga lwaki tusazeewo okukola trade show eno tubalage products ezikola ki ezifuluma mu industrial park. Robert Jackson Nkuke amanyiddwa nga Mutima ategesa omwoleso guno ayisa abantu okugendayo mu bungi kubanga ebintu ebinyuvu ebiriyo ntoko. Omwoleso gugenda okubeerawo ku weekend eno Friday ne Saturday Namunkekera Trade Show esoose mu Uganda ebyafaayo tukoowola bannayuganda bonna bajje balabe ku byabwe ebintu local content akolebwa wano mujje mulaba abantu bwe bakola ebikopo toilets tails. Agamba wakubaayo n'okusanyusibwa. Tulina abayimbi bangi ab'enjawulo tulina event ya mirundi ebiri tulina Friday ne Saturday so tukoowola bannayuganda bonna buli omu mu kiti kye buli mu category ye mwenna mujje mulabe ku byolesebwa ekapeeka era ebikolebwa ekapeeka. Emmanuel Sekago ne Ignatius Kamya be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.